Olwaleero Olukiiko lwa KCCA lutudde era ng'ebimu ku bibadde birina okubaganyizibwako ebirowoozo g'amateeka agalungamya ensonga ezimu mu kibuga, nga kuno kubaddeko erya Boda-Boda, kamera mu kibuga, etteeka erirungamya abasirikale ba KCCA abakwasisa amateeka ssaako n'obutale. Etteeka erirungamya obutale lye lisoose, wabula ababadde bakyalitunulamu, Loodi Meeya n'ategeeza nti etteeka lino libulamu ebintu bingi era ng'alumiriza akakiiko akalikozeeko obutakola mulimu gumala. Bakubagana genda wakisekola be genda mu wino genda bugolobi genda ludda wa usafi buli wamu wandegeya emivuyo gifumbekedde. Etteeka lye tubadde tulowooza nti linaalambika at least kugonjola ku bukulembeze obuteekebwawo n'entambuza y'obutale, komiti teyakoze mulimu bulungi kumala. Kinnenyamizza nnyo nga situlina kyakola. Gye biggweeredde nga basazeewo etteeka lino baddemu balyekenneenye ng'ennaku z'omwezi lumu n'ebbiri omwezi ogujja. 31st, everybody must have read through and the committee should be able to make the adjustments appropriately. Mu ngeri y'emu Lukwago alagidde ekitongole ekikugu mu KCCA balungamye ensonga z'ettaka eririko essomero lya Ntinda Primary n'Ekereziya okusinga okubeera nga balumaŋŋana mu mikutu gy'amawulire. Uganda Land Commission ne wa KCCA lease, Uganda Land Commission ne wa ne registered trustees aba Kampala Diocese lease ku ttaka lyerimu ate kwe kuli n'essomero. Pakati naka akalipo kanene. Era nze ku lwange nga bwe ngambye abakugu tulaba amakubo ge tutema okugonjoola eyo ensonga mu mirembe nga tetuyise mu kuleega bitya mu kaleega. Ku lukalala lw'abantu abaatiisibwatiisibwa nti bagenda kuttibwa gye buvuddeko, Lukwago kwe yalabikira ategeezezza nti ye kati obulamu yabukwasa Katonda anti takyalina bwesige mu b'ebyokwerinda. Gamba security situation eganye mu Uganda. Katuli keesa lukya nze kye nabagambye emikono gya Mukama Katonda kyanaasalawo sijja gaana. Kyonna ekinajja nze neetegekedde dda sirina kyakola. Kubanga endiriza tufenera tugenda kufa. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.